Ebintu byaffe si bya kuva ku malwano gy'olumba shefe. Wasomera w'eddiini. Tulina okumunoonyerezaako. Saagala kuntiisatiisa. Mpise mbyatika by'amacupa ng'onyumiza byandeku leka naawe. Nazze emisango lwawalagi. Batokira nti eggwanga lino liri mu mbeera omuzungu gy'ayinza okuyita political phantasmagoria. Byonna bya zungululu. Eno wiiki ababaka ba paalamenti be batusinze okuba bize. Beesiimye bo baabagemye edda COVID. Ne Moses Ali luli yali atidde ku luno yakalubya omutima ne bamugema. Yasoose kusoma byonna ebikwata ku ddagala lya AstraZeneca. Kendabe bwe bali kukuba oyinza okuyiwa ebirogologo. Izibu okugwa eri n'ozirika ng'abantu abamu bwe babadde balimba. Naye oyinza okusambagala mu katono. Oyinza okusanyalala mu katono. Si kusambagala. Awo muli nkube. Musawo gira. Even a tattoo old man must have a job. Ekigambo jaabu nakyo kyatujjidde. Buli gwe bagemye mbonange nfunye ka jaabu. Bw'ogamba jaabu nange nkiwulidde nnyo leero nga bakikozesa nnyo jaabu zaali za bikonde. Ngamba kino ekintu kizitowa nnyo naye nasanze akantu nga tekazitowa. Mpiso buyiso eya bulijjo egema. Ye ndowooza ke baamaze okubagema obulungi mugenda kuddamu mwatike buto ku kifo ky'obwa sipiika n'omumyuka. Kamweyogerera ebiwanvu n'ebimpi ku luno mujja kutunyumira. Kadaga wafuyo tumagala kubana kuona. Mwijukye n'abalala abeefuddisa abakubira Kadaga engalo obutazikiza baganyi buganyi kuwuliriza kibiina kye kyasazeewo. Era twawulidde ekipya kyemmanyi bwe tunaaba tuzeemu okutuuza olukiiko obw'okuntiko tugenda kubabuuza eyabatumye mu NRM yabadde ani batuuke n'okufuuka bakoodineeta b'NRM. Naye Ssemujju okwo tekuube kutiisatiisa. Eno bawagira buwagizi Kadaga ow'NRM si bakoodineeta. Maybe banawo tulina kucekinga kati their political DNA. Tumanye baba opposition baba bagenda ddamu NRM nga twasigaza masaati. Bandibanga bakyali mu opposition naye nga bakimanyi nti opposition teyinza kuwangula bwa sipiika. Nze netegereza nze sikolebwa ku political bulingi wamugo batiisa. Opposition simanyi owagira otya Kadaga. Nkugambye kubeesimbyewo ba candidate Kadaga, Rebecca Kadaga. Luttamaguzi gwe baakuba ebikonde nga Kadaga atudde wali mu ntebe ye. Yadde bankuba emiggo era nze ko mbaka parliament gwe bayulize ekkooti mutogikwatako naye nange nenkuba y'akasirikale akamu ekikonde ne kakiwulira yadde nze omu ku baali ba victims wali. Oli ku Kadaga naye waliwo n'abopposition abeesimbyewo ku kifo ekyo tebannakwebuuzaako. Nze sirina candidate yankonsalutinze nti owaaye okusinziira ku advice gye wampadde kangende n'esimba bw'oba ozze ne weesimba ku kifo ky'obwa sipiika excuse me bwe mba sikuwagira si musango. Ffe twabadde tulowooza nti ku luno temuwagire b'NRM ku bwa sipiika. Bino babatiisatiisa mbu Kadaga w'NRM tewaliwo ekyali kiwandiikiddwa nti buli w'NRM fala era mufu era ffe tulina bamemba baffe abamu abali mu NRM naye nga basinga ne bannaffe ab'opposition. Katulinde mu mwezi gwa May gye binaggweera bino. Bannange mwebale kutwaliriza mbeera ya COVID gye tubaddemu okuva mu Maaci w'omwaka oguwedde. Omwaka guweze gumu ng'ekirwadde kitutagaza. Twagenda mu COVID bukise yalina kilo 2 yasala kilo endala 10. Mwenga ate mwakogga nnyo. Nasinga kozesa tunye kawalagi. Kamada bagamba kukanaaba mu ngalo nga sanitizer si kukanywa. Wali tolaba mawulire nga basomesa? Nava ne mukanaaba nenkanywa bunywe. Tekaakwokya omumiro. Akawalagi ako katukolera nnyo. Era akawalagi ako nali sikamanyiza nali musajja musiraamu. Naye olwa COVID oyo kenasobola okukola ki okunywa. Kojjaawo we butambala akusse. Ebintu byaffe si bya kuva ku malwano gy'olumba shefe. Wasomera w'eddiini. Tulina okumunoonyerezaako. Saagala kuntiisatiisa. Mpise mbyatika by'amacupa ng'onyumiza byandeku leka naawe. Nazze emisango lwawalagi. Batokira nti eggwanga lino liri mu mbeera omuzungu gy'ayinza okuyita political phantasmagoria. Byonna bya zungululu.
Zungululu.